Ekitundu Eky'omusanvu. Yezu Aggwa Omulundi Ogw'okubiri. Yezu bwe yalowooza obukakanyavu bw'abantu abaddamu okwonoona nga bamaze okusonyiyibwa, n'alwala nnyo mu mwoyo, n'agwa omulundi ogw'okubiri. Abambowa bwe baalaba agudde nga takyassa na mukka, ne bamusikambula nga bamukuba agolokoke. Omulokozi waffe yayagala okubonerezebwa bw'atyo okubeera ebibi byaffe bye tukola olutata, n'olwabagenda gy'ali okubawa ekisonyiwo eky'ebibi byabwe newankubadde nga bingi. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe. Obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwa mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe leero emmere yaffe eya buli lunaku. Otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Mariya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana ow'endaayo naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe ekya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Omutuukirivu, nga bwe kyaliwo olubereberye na kaakano ne bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama tusaasire, Ayi Mukama tusaasire. Emyoyo gy'abakkiriza Katonda agikwatirwe ekisa, agiwa ekiwummulo eky'emirembe. Amiina. Ebiwundu ebya Yezu, Ayi Mariya obyolanga mu myoyo gy'abaana bo. Tukuvuunamira Yezu ne tukuwa ekitiibwa, kubanga wanuunula ensi ng'otufiirira ku musaalaba.